kati olwaleero okugamba nti kuba minisita abafuga eggwanga Uganda yebbala mu Barugahara kyewuunyisa. It is very surprising. Naye ate kyewuunyisa kwabo abatamanyi Uganda. Nze ndowoozaamu nti Balamu baalwawo dda okumuwa obwa minisita. Batya Balamu aludde ng'omwoyo gwe, omubiri gwe, amaanyi ge, ebirowoozo bye, obulamu bwe yabuwa NRM. Okitegeera, waliwo abantu abamu nga tebafuddeeyo. For example, bwe bukya olwaleero nga Bebekulu bamuwadde obwa minisita, nnyinza obutakyewuunya kuba Bebekulu yakeera ku makya n'awaayo ebibye byonna, omwoyo gwe, omubiri gwe. Lwaki nkulembeza nnyo eky'omwoyo? Ebiseera ebisinga nze ndi musomi wa Bayibuli. Bayibuli egamba nti ekijjula omutima akamwa kye koogera. Omutima gwe mwoyo gwo. Bobi ulya bwengatta president wange mukisaza mu linnya erya Yesu. Niyo omwana oyo nga yanzijula omutima. Ne oba oyagala kwogera Balamu era Bobi yajja bannange. Segivi Consults was and travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nnyingi nnyo esooka, tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA accredited. Tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekirala kye tukolako, tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda. Ng'abagala okugenda ku Action Falls, abagala okugenda ku Bwindi Infinity Level, ne wala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano kwa Luwa Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segivi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 1976. Tulina ne Airtel 0701 28 1976. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo, genda ku website yaffe www.segiviconsults.com. Thank you very much. Ku Celebrity Track ogamba otyo omulungi atulaba, bulamu buli butya, kanzenti buli bulungi. Mbadde nakatuuka wano na musajja wange Simon Rock neera ndowooza nkidiikira lunaku olwaleero omugagga waffe wa Segiviki. Tugenda musimba oluseke nga show yakatandika obwedde onyimbirira Segiviki be baliwa Segivic Safaris. Abo be baliko nsonga zonna nga weetaaga okugenda ebweru w'eggwanga, nga weetaaga okulambula mu ggwanga Uganda. Omanyi banna Uganda bangi tebamanyi Uganda. Nga weetaaga okutambulako boli otama. Nenga Segivic Safaris muna Uganda weetaaga ebiwandiiko ebikufuula muna Uganda. Muna Uganda nga tolina passport nawe oba toli muna Uganda kimala. Weetaaga ogenda kebweru w'eggwanga. Abaana bangi nnyo Segivic bayambyeko okufuna visa, akulambika ku butya, n'akufunira empapula zo, n'akutetenkanya mpaka ng'otuuse. Mukwano gwange Bini bwe twatuulanga ku Soroti, bwe baamala okumutabukako nga Bujingo amunoonya ne Bini anoonya Bujingo anoonya Bini bonna bali beenoonya. Bujingo anoonya aga Bini naye nga ate ne Bini anoonya Bujingo mu interview. Era Segivic namuyambako
kati ali Canada. So bannayuganda, we shall not mention all abatestifying abatuwa obujulizi obulungi ku ntambula zaabwe nenze ngamba nti wali badde ogenda mba Segvic ne bakuyambako nolaba okyusa obulamu. You can make it. Okay. Segvic bebalina ekiddako kati basangibwa kwa Arua Park Plaza. Mukama wange Luwanga. Luwanga nzija kwa Arua Park Plaza we basangibwa abo banga unga Katumwa Sports Center kati yambuka kwa Arua Park F2 omwaliro ogusooka actually omwaliro ogusooka Katumwa wano wansi ekizimbe ekyengulu awo kakati ku mwaliro ogusooka noonya F2 for something ne ku mwaliro ogwo gwa F ojja kubanga wafuna ba Segvic genda yatweyongera nja kuwa ne namba y'essimu mukwano gwange waswa mulongo waswa ategese bulungi nnyo conference e Canada abetaga invitations nga wetaaga okugenda ke Canada omulongo wali yavudde Canada wali wano mu kibuga Kampala era kutegeeza nti bayina enkya workshop egenda okubeera ku National Theatre Lwomukaaga na kusomeza 23 ku National Theatre sawa 8 bangu otuuse kubanga ebetandika umanyi baba yebweru balowooza nti Munnayuganda bw'omugamba 8 guba 8 Munnayuganda nga conference ya 8 omugamba 6 oba 5 so tugende ku National Theatre tutegeere butya nimwe jemwe imbere ekisiru namwe etya nti Munnayuganda mulina obudde mboziba 8 siziba 8 ate obutonde buba butonde matwaliza mu febwe tutyo nenga mulongo waswa tujja kuwagira buli omugenda o conference eno ekwata ku byabulamu enkozesa embye y'enjaga n'ebiragalalagala yes conference eno egenda kubayo mwezi gwa mwenda. It is a way to penetrate and enter Canada itira mu conference ogenda mu conference omala okutuuka e Canada omala conference zaabwe omanya kyo zaako obodda obatodda gwamanya ebyo onakanya ne government ye Canada ne baganize sidda kyaddondo nenga ye mulongo akuwa invitation yakuwa invitation atenga waliwo ne ka deduction yakaliko ka percentage ennaku zino bobangu applyinze genda isawa gagabo atoga nina abasinga ate nina ka basinga kawo watandika n'essomero essomero lyange mulijje mu bintu byammwe muzafalu kale bwete otambudde gwatwa onako olwaleero kati tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo naye ekisookera ddala mu ddiiro ensonga omukula n'engeri gyamize ka Pepsi bannange ya soda sijiraba nze bannaye nali manye ensoke zibeera ku nnyanja naye oli bubi soda baka namulesa tala kukyuka kuddayo yita omwana ano ne empty simulabanga ne Jacob muleka anywa akasoda kino ekisiibo kizibu nnyo Allah ayagala balamu n'akasana ennaku zino batuwooninze kangi mbu n'enjuba yasse egenda kusanga omwezi tuzikire ennaku 3 n'abasatu zokka biyinza okukomaawo naye kati ensi bwekomaawo bannaye gwe jjajja nga musajja bakamu obwa minisita ne tukomaawo gwomanyi bwenfa nga sirabye ku Bobi Wine ng'afuga Uganda olaba ensi bwekomaawo mu visa yange gyozanyiramu goma olaba Bobi yangu wakofuga Uganda tukulabeko ensi eyinza okukomanga 8 ebyo bemugenda otandikirako nako olwaleero omukulu jo yayiye abaminisita abamu bagenda ne tulabako abapya abazze balala tetujja boogerako nnyo naye mu bonna yasinze okwatikirira ennyo ye minisita kati Baramu Barugahara mu kabineti yasomedde olunaku olw'eggulo era ku bapya abazze from Bivul promoter to cabinet. President Museveni yajjudde ebyewuunyisa era mu basajja singa President Museveni teyali mukulembeze wa ggwanga yali badde muwandiisi wa script mulungi atya omanya okubala omuzannyo gwo ng'olina engeri gy'oguzannyamu nga gwewuunyisa yatukuba challenge eya Prime Minister Mama Nabbanja namuleeta nga tewali asoobira nti waliwo Uganda esobola okuba ne Prime Minister nga ye Nabbanja okitegeera kati olwaleero okugamba nti kuba minisita abafuga eggwanga Uganda ye Baramu Barugahara kyewuunyisa. It is very surprising naye ate kyewuunyisa kwabo
abatamanyi Uganda nze ndowoozaamu nti Balamu balwawo dde okumuwa obwa minisita batya Balamu aludde ng'omwoyo gwe omubiri gwe amaanyi ge ebirowoozo bye obulamu bwe yabuwa NRM okitegeera waliwo abantu abamu nga tebafuddeeyo for example bwe bukya olwaleero nga Bebekulu bamuwadde obwa minisita nyinza obutakyewuunya kuba Bebekulu yakeera ku makya n'awaayo ebibye byonna omwoyo gwe omubiri gwe lwaki nkulembeza nnyo eky'omwoyo ebiseera ebisinga nze ndi musomi wa bayibuli egamba nti ekijjula omutima akamwa kye koogera omutima gwe mwoyo gwo Bobby ulya bwengatta president wange nkisaza mu linnya erya Yesu niyo omwana oyo nga yanzijula omutima ne oba oyagala kwogera Balamu era Bobby yajja bannange bintu nga bizibu ndowooza owulira Balamu Barugahara ebbanga lyakoledde NRM libadde ddene onfuna bulungi nga tekimukwasa nsonyi okwogera ku Museveni nga tekimukwasa nsonyi okulaga ensi yonna nti akolera ani Museveni era nga ali proud of it naye ebiseera ebisinga abantu nga bafubutuka mu opposition ne bayingira NRM ne batwala emyezi 3 ogenda basanga bali mu bifo ebiki ebinene tubalabye bangi abava mu FDC nga kati ba speaker ba parliament si kyankiso kyogerwako abalanga bava mu UPC oluba okuyingira NRM nga afunira obwa minister twalaba munnaffe Nobert Mao nga akyasavinga nga na wa DP president eno najja n'ayita mu Kamoli n'agwa mu kifo by'obwa minister n'akolera wamu ne president Museveni naye nga twebuuza bamusudde bamukomezaawo yes nga twebuuza lwaki abalaga Museveni okwagala ebiseera ebisinga obasanga ate beemulugunya eyebadde nga nsobi ekolebwa gavumenti ya NRM abantu abayiirawo gavumenti omubiri bwe batuuka mu kulya tobalaba kyova olaba nga bavaayo ne batandika okwemulugunya the likes of Catherine Kusaasira mukazi wattu n'avaayo ensi n'agigamba nti nze ndi NRM era nkolera ani Museveni naye ate ogenda okumusanga after period of time myezi 3-5 nga atosanga Catherine Kusaasira nga yasinga okulajana naffe tukunoonya tetukulaba kakati mukazi wattu alineeyo mulwadde simanyi oba bamuweereza kasente kubanga bamuwaddeyo nasemba okulaba nga emiranga gyatema nga miyitirivu nnyo tubalabye mukwano gwaffe Buchaman aliawo yavaayo neyerangira eraga nti nze nkitadde eky'omuyaayi omubanda muvuddemu kati ngenza okukolagana n'abamasuuti naye ogenda okuyita ebbanga okusanga eyagenda mu bamasuuti nga ne bamasuuti takoze ekitanywereddeeyo so it has been very challenging and disappointing bwe yasala n'agenda yalaja n'amasanyalaze ne gamuggwako okutuuka lwe yakola ki najja ku jampa ne bamujampinga kati asaza kimu okitegeera so kibadde kyakusoomoozebwa ebiseera ebisinga omuntu bw'akulaga omukwano gumulage era nze siwagira NRM naye ekikolwa ekyokuwa Balamu Barugahara obwa minisita ate nkisanyukira lwaki nti omusajja kyalibadde kyannaku NRM gavumenti okutuuka okuva mu buyinza nga tagyeyagaliddemu nga tagifunye mu kifo kisava wakiri ekisobola okusigala mu byafaayo nti wennakolera omusajja ono nange nina kye namubalako abamu bavaayo ne bagamba nti Balamu Barugahara abadde akolera NRM naye nga service provider era nga services ze zisasulwa aleeta ebyuma n'abiteeka ku stage ya oba ya president oba yani naye nga bagamba nti abadde nga asasulwa yes how many service providers abeekwese abaganya okukola ne gavumenti bati okujjayo obwenyi omuntu n'omugamba nti owaye kanteeka ekifaananyi kya Museveni ku njuyo nagagwe gwe mpaako saagala bintu ebyo naye omuntu bw'avaayo n'agamba nti nze ebyange kanneeyambule kanzikirize nkole n'omuki n'omusajja nze kabanvume nze kabanvume
okitegeera bw'abanga atuuse okwesiima mu bwakabaka bwe simulinaako mutawaana sisobola kumunenya agenda alye kati aliire ddala abaganda bagamba nti oba walidde ekikere liira ddala ekisava kati yeeriire ekikere kye nga kiki kisava kubanga era ne bwe bataali muwadde bwa minisita audience already mumanyi nti akolera ani Museveni era tekigenda kumwongerako tekigenda kumutoolako abadde mukwano gwa Balamu ajja kusigala nga mukwano gwa Balamu abadde eneme wa Balamu agenda kusigala nga ali eneme wani wa Balamu era nze nsaba nti nga gavumenti eno tennaba kukyuka kuva mu mikono gyerimu okudda mu mikono gy'abantu nga gavumenti ennaba kukyuka kutuukaawo buli akoledde gavumenti alye ekyalya agende oba wagira buli omu afune kaalya wali obaddeko n'omuyembe ne gutojjera ne gubala nga guli mu lujja n'ogenda okudda nga wayisa omwezi nga wasigaddeko obuyembe nga 2 3 naye nga buli eyo munda kati ye gavumenti eno weetuuse ebiro ebiyise ebaddeko n'ebibala bingi ng'etojjedde kati Balamu bamuweredde ng'obuyembe busigaddeko kati akakasembyeyo bwe kaba nga Balamu afunye tageti n'akubayo akayembe ke ng'omuyembe gunaatera okukamiza ente bweba enaatera okukamiza otutootwo otusembayo bannaye batuga tuba n'ekiriisa otusembayo bw'oba otukama baketi ova mu kugisibisa amaviivi n'ogisibisa ebisambi kati n'olyoka okwata ebbere n'osikamu amatonda 2 3 era bw'owezaamu egiraasi fe abaali bakamyeko ku nte nolanga egiraasi eweze weekuuma nnyo ente obutakusamba baketi eno okukolaki okuyiika so nze ngamba Balamu I congratulate you my brother genda olye kakeeke kuba okakoleredde yakolera taata ntegeeza taata wange yakolera Museveni president Museveni okumala ebbanga n'amala n'abala naga ne kati bwe kiva ku muze ekiyinza okugwa ku mushi bwe kiva ku muze ekiyinza okugwa ku mwana era Balamu y'omu ku bantu abasooka okuleeta ekigambo MK ng'abantu tebakimanyi MK project tutandika okugiraba ng'eri ku Gashumba ng'eri ku Balamu abantu aba abasigadde bazze beegattako tebakitegeera bulungi oba kiva mu mwana kidda mu taata oba kiva mu taata kidda mu mwana onfuna bulungi kakati bwe balabye nga kitandise okufuna establishment muhoozi atandise okutambula okugenda mu bantu ne banywera abo ne batandika n'okuvaayo okweyerula nti abayi ffe tuli ba mwana kimwayagaliza embizi Petero agisse wamuwulira mubako bali Masaka tikyemubadde mwagaliza embizi nti ye awala agituze poze embizi batugantuge twalina omusajja awo ekireka kuna mugongolodi ewaffe awo nga tazituze ate yaji agireta bulungi neyingira tebayita na balita bagiro biki kati bwetunula bweti eri agiva mabiga naye abantu abali embizi waddaye ebera okukyuka bweti anti embizi tekyuka bweti ejja yonna erina roundabout ekyuka yonna kati bwekyuka bweti mu kukyuka mu process y'okukyuka mwagibalira kati ono agibalira wano ng'eri mu kukyuka wano ante kaba mulundi ne kati oba olidde kiki lwaki embizi battanzite muyo tebasala nsale nga tuli kuki mbuo batira embizi kati embizi ekwatagalidde wane nare ne Balamu ati yagamba nedda kyembadde bwagaliza embizi muhoozi agisse kati oba mutereza kyembadde mwagaliza embazi kyembadde mwagaliza embizi nti ali yagituga bwani atuze embizi yabe kati ze mukulooza okwange nendowooza nti awo nga omanyi nti wakuŋŋanira abangi waliwo n'abali aki abali embizi ate bali Masaka ate we baali emabega wali bwe bati wezisibukawo e Masaka oba yayitawo n'aziraba
nga ziri omuzibu yana baba twala tugenda kuliiko oba baali bakuganye ye yazirabanga zo manyi buli muntu akiraba bubwaga kyembadde mwagaliza nze nzirabye zizino bazituze Katonda agambye mbadde ntunulako mu tweet y'omuntu omu n'agamba nti MK project amaanyi badde situdde mangi ndowooza mbu taata w'omwana n'agamba omwana amaanyi nga zina mangi ono yagenze e Masaka n'asitula enfuufu agamba ne gulobo zaali nyingi ezaleeta abeerukunjiri nizo tebabe Masaka tebaali Masaka baalaga manyi osobola okukola omukolo fedda twategekanga emikolo basi za gulobo zaleeta abantu Masaka fedda twategekanga emikolo kati ng'obalaabalamu famire yo nogane mukolo guno ngutwale omukolo guno gunawoomera emityana noga kanfune ku kalende wagazi kati ab'omukolo ne bava emityana ne bajja ku mukolo ku kalenda eji bamugambye aleete n'ente baziteeke mu gulobo lweiji agenda kuleeta bawagizi okubajjawa Igimbalala anti bagaye bagenda kulagana ne basi za gulobo nalabye gundi akyogera zeta abawagizi Nobert yakingambye mbate baba yabereko si yagamba abagenda okugulira tikiti embalala bayinza okugijjira ku mutwalo gwenda ne zidda ku basi anyway kakati omwana omukulu bwawandise tweet naga nti omwana alesa amaanyi omwana yalesa amaanyi ko taata nti bakoze ne Piero yo ani akulembera ebintu ebyagala okunsuula mu gavumenti eyange nti balamu nti balamu nti titugenda bikkiriza balamu soko gyokole nange okole nange ombulira akakodyo tekitegeera n'amuwa obukulu ko omukulu oli gwadde atanse otambula e Masaka nti dda ku mulimu ogw'amagye mbwe ekibiina kimalawo dda ku gw'amagye noono abadde akuwaga akole obwa minisita noono abeere buwadde ku bwa minisita omwana akuwambira okusinzira mu kulaba okwange kati bano abalala abaddemu simanya fitulwa memba aba Piero yu bano bamawanda banonye birala babujingo amugira munonye birala by'omukola kati mbukyakomyawo kyakomye Masaka Masaka mwagenze Bengazi sebo ne mwagala okulaga amaanyi wokyogerako kikale oli awandiise buwandiisi tweet bamuyita Gabriel Bule mutunulizi wa nsonga nga munnayuganda omulala bw'asobola okutunulira ensonga nga nange bwe nsobola okuziraba mu ndaba eyange era abantu abamu abatwala discussions zino okubeera nti muzifuula ng'olukiiko lw'eggwanga mwebale mutuwa amaanyi naye olumu mutwalira mu perspective etali yaffe buli muntu alina endowooza ye era bwe tuba twogera ku nsonga buli muntu alina endowooza ku nsonga eyo era abaako ne bwalaba ebintu bye kati ffe abamu tufuna omukisa ogusharinga endowooza yaffe kati ate abalala ne bagitwala ng'eri pasono neebaluma nnyo neebanyiga nze endaba yange gye ndabamu ekibiina kya General Muhoozi Kaine Rugaba nkiraba ng'ekyeyubulo kya NRM emaze emyaka 40 okuva 1985 tugenda mu 2026 jija ku emyaka 40 mugumu ng'omukulembeze gwe bayina ali atya ali omu abantu abatandika n'emuzeeyi system ya NRM 8 ku 10 baafa 2 ku 10 abayinza okubanga bakyali balamu tebakyasobola kuba kutegeerera ggwanga lino bonna bakaddiye mu njogera y'ekivubuka osobola nti bavuddeko otegeera ekintu ekyo kakati tosobola kusigala ng'okyali ku kikwate kya NRM
olina okuleetayo ekintu ekiri munda naye ate ng'okikwese. PLU n'alibadde ngitongoza ng'ekibiina ekyetongodde singa ebadde teva munda mu famire. Omwana tasobola kuvuganya kitaawe, ekyo tekisoboka. Wabula taata yanoonya exit eyo atuule ng'ababadde bamuvuganya kati bwe batutta obuyinza bamuprotectinge, okusinga ababadde bamuvuganya batamanyi bwe batwala obuyinza ne batamuwa protection. Wano ali mu kuzimba protection, wano ali mu kuzimba kikomera. Kati amale olwaleero tunagenda okutuuka 2026 ng'ababaka ba parliament, omanyi si buli muntu nti asobola okubeera omubaka mu parliament, si buli mwogezi nti asobola okukiikirira. Kyovula nga tulina ababaka nga mubaka y'omu okuva mu ssemateeka wa CA nga na buli kati yatuula mu parliament. Si bonna, abamu tubalina nga batandika ba DP ne baddako mu FDC ne baddako mu go forward ne baddako mu NUP naye ng'era bakyali babaka. Tunagenda okutuuka 2026 nga percentage y'ababaka ba NRM over 70 abakyalina embavu okukiikirira ebitundu byabwe nga balina emuhoozi. Ojja genda okutuuka okulaba ng'ababaka abali mu NUP olwaleero tunagenda okutuuka 2026 nga percentage abamu batandise n'okweraga, kubanga bwe tuba nga tulina ababaka abasukka mu 50 ng'NUP ne batuuka ne babayita president n'abayita je ne wajjako 38 abalala babalazeewo, abalala nga tebalina wabweru wa ggwanga, si balwadde nga Segirinya. Onfuna bulungi, abamu nga si balwadde nga Segirinya nga weebali wano naye nga tebasobola kugenda kavule. Kikulaga ekyo kitandise 2024 mwena ng'ate gutandika butandisi. Tunagenda okumalako 2024 tuyingire 2025 tutuuke 2026 nga n'ebibiina ebirala nga National Unity Platform ababaka baabyo a certain percentage nga bali wansi wani wa muhoozi bagende mu race abasobola okukomawo bakole ki bakomewo tutuuke mu parliament ya 2026 nga it is either NRM oba PLU. Katulyoka tubeere ne NRM A ne NRM B. Ngeno weewali leader of opposition, eno nga weewali government mu parliament. Kakati awo baleete ekiteeso tuddeyo mu kinaana abaaliwo Semwogerere yawangula akalulu akawamu ak'abantu abangi ng'Obote yalina ababaka mu parliament abayitirivu. Tugenda okuwunzika ng'Obote yatudde mu ntebe y'obwa president ekyanyiiza ennyo Museveni. Gana ate abantu abalonze ate gwe balonze nga si yakoze eki nga si yakulembedde nga parliament oluuyi olunene lwa muntu mulala. It is going to happen. History agenda kuddamu yeddingane. Bino bwe tuba tubyogera tujjamu feeling gye tulina, si bye twagala okuwulira, si bye twagala okwogera, si bye twagala bibeewo, naye ebyafaayo birina okweddingana. Kati eyo exit ya mukulembeze wa ggwanga, kubanga President Museveni ne bw'aba ayagala nnyo ng'awulira ayagala era nga ne bannayuganda bamwagala nnyo, tasobola kuba mukulembeze wa ggwanga 2030 ne bw'aba ayagala nakyo factors ajja kuba akuze. Kati mwagala omuntu akutondoke agweri abantu bafiira ku buyinza naawo mu ntebe kati sinze Katonda simanyi dirwalifa anti naye nze kyemmanyi ntebe yange ngifiira buli muntu ajagala ne divorce wano nomala omutera w'embeera egimujjamu oyinza okuwulira embaga. Naye nze ndaba nga ekibiina ekyo exit ya mukulu ataddewo bwe nva mu buyinza yeye agenda kunnyingirira yeye nnyini
abadde nga bannabyabufuzi bakyogera sikirinaako nnyo bukakafu sikirinaako bukakafu yo bwenkireka nfaaki naye kankyogere badde nga bakiteekawo nti opposition yebadde nga evuganya muzeeyi yabadde nga agyekolera naye this time ng'agikolera bweru okuvuganya okubaddewo bannabyabufuzi bakyogera nti kubadde nga kuli mu favors ze nga yakuteekawo naye nga kuli luddawa kati this time kyabadde nga akolera ebweru kati alabika akikoledde muki munda mu nnyumba ebyo byagamba nti wetutuukira mu 2026 tetujja kuba n'opposition anti bwabanga bulijjo yagikola ate nga yagejjiddewo omanyi bw'oba weesimbira olusuku lwo obeera ne pulaani osobola okuba nga awantu awo oyagala kuzimbawo kisaawe naye nga sente ezimba ekisaawe tonnazifuna n'ogira ng'otaddewo olusuku kati abayitawo bo bwe balaba olusuku nga lutinta nga baga nti musajja alina ekitooke bagenda okukulaba ng'ozza obisaayo byonna baga nti agudde eddalu woowe musajja asaawa atya olusuku olwadde lutinse bwe lutyo neggwe yasimba olusuku ng'olina pulaani yalwo nti awo wadde wabaddewo olusuku naye nze njagalawo nyumba z'abapangisa oba njagalawo garden kati ye bwakugamba nti okutuuka 2026 nja kuba sirina opposition ate bw'aba ye yagitandikawo lwaki abatagimalawo eyo formula ebeera simple okuggyako ng'ekyo ekigambo kyoyogedde si yakyogera ye yakyogera tonkubaganya ebirowoozo muzaffalu ku bintu bikulu by'ataayogera ye yakyogera sebo yagamba atya nkubye nnyo mu ngalo kikiyolooza ni mulimi baba ngalo za kirangira akyoyagala ambe ntya sebo nedda nze ombulya buzi kyayogera nze nenkikubaganyako ebirowoozo nze kasigale ku sayidi byayogerwa kati awo serebu yani gwe tuliko embwa etunulira kikale nga tubudde byekusaa eri ku celebrity track naye enyumira embwa z'emakingi gwe oyinza obanga nga yimbega batugamba ngedda mbwafuuka ndi omusajja afuuka ayinza kubanga keeka bwako naye nga abafuusa ekintu ekizibu ennyo ogambye animbwa bwe batugamba yafuukanga sobola okujjanga kamunyeera wasobola okujjanga alinga kanakaco nemunywa oyogera nga bwomunywa nomenjagala okuttira omusolosolo yefuulanga akangu k'okutta olaba otirawo omukulembeze kakati naye nga namala yefuula akabizi n'agwa mu ngalo za suuna bbeeri olaba ensi bwe ggwawo bamukuba akabazi kamu SFC ng'etuuse nedda oba okyakagolodde booti naye kati kati kambuuze Kyagulanyi naye bwakwata entebe kale ng'afuuse president SFC eba erina omukuuma answer is yes lwakuba nti president abadde ku afugidde ebbanga ddene kati abaana abasinga okutandikira ku myaka gyange n'egijo nga mwogitwalidde tulowooza buli kimu kya Museveni tetukyalowooza nti waliyo ekintu nga kya ggwanga onfuna bulungi tulowooza nti poliisi ya Museveni tulowooza nti ejje lya Museveni tulowooza buli mmotoka eya UG ya Museveni abibyo kakati ekyo tugenda kufuna chance ebirabako eddi obuzibu ensonga eziri serious divorce edda sikusaagiramu tokyalina ssuubi eddi bannange eddi kyenjagala okumanya tewakyali ssuubi eriwa
Ikankubulira manya abantu bagala tuko. Yogera amazima divorce. Tusanga nti tuine suubi. Nga opposition. Gitubadde mu ne suubi. Bali mu kweruma. Nga yerire ebitano. Nesigalawo ngeteredde. Oliyo kuliya ebitano buli omu alya. Buli omu alya. Ani omulala? Tewali mutuukirivu. Tewali munsi muno mulongoofu. Kati atuvudde ku ebyo byokuba nti yaliya. Kale bwe omukazi wo bw'asobya. Osooka kunoonya agesika ku BBS. Kisinziira akusobezza ati mpuliriza. Waliwo ebintu ebigenda okunafuya opposition. Manyi bwe twogera bwe bukolera gundi naye nga twogerako ku mazima. Nze omanyi lwaki mpulira nga nesuubira impedde. Bwe ntunuulira opposition eyaliwo 2021 n'amaanyi ge yaleeta. Nanti eyo yennyini gye mwamala ne mutugamba nti yali nteeketeeke. Era ne mukuba nnyo Kanokiza Besigye ekintu nze kyessaasanyukira. Kubanga Besigye yayita mu bingi. Naye mwatuuka okuvunza Besigye. Nawo ngambira nti emmotoka za poliisi za president Museveni. Tuddeko wali obadde olina ensonga gy'osunaasuna. Anti kye mbadde nkugamba. Obadde olina ensonga gy'osunaasuna. Nti mukazi wo bw'azze omusango. Osibira kugeesigika ku BBS. Kakati bw'obeera nga famire yo onfuna bulungi ebadde ne values kwetambulira. Ffe bakitaffe bwe baalinga batukuza baabanga n'amateeka kwe tukola ki kwe tutambulira. Temugendanga ewa Kalanzi abaana baayo oba mu mwami Kalanzi ngendese bulesi kyakulabirako Kalanzi nsonyiwa yenna alaba. Waliyo kino na kino kyesikkiriziganya nakyo. Ontegeera bulungi nga family ina values zekola ki zegoberera. Ogenda okusanga mukyala wo nga amateeka nga bwe wagalambika era nga ge gafuula family ye ey'enjawulo ku kyalo ng'ate ye avudde mu gatyoboola n'atuula mu matuule. Ng'omuntu oyo singa okwata n'omubikkirira family ze ndazigenda kugamba nti naye gwe atugamba nti family yo erina kino na kino mukyala wo nga yayambala mini n'osirika. Okitegeera kakati waliwo bajjajja mmwe nga n'abange kambateekemu ku luno kye baagamba nti omusota gugudde muki mu ntamu. Kati omusota gwagwa mu ntamu ya NUP nga bw'otagugyamu tofumba. Omusota gwagwa mu ntamu ya NUP nga bw'otagugyamu tofumba kyokka ng'ate bw'ogukuba era entamu eyatika. Kati ku byonna okola ki? Ngulekamu ne sitafumba. Okimanyi nti ogulekamu n'otafumba naye era ne gukubojja ate nga n'okufumba tofumbye. Ate ngumbojja kutya nga ngulabye. Ati gwe ogulekedde obulamu. Ati kangulekemu ubikiremu omwo gujja kufiiramu. Ekituufu. Ati bwe si bwe. Ekituufu. Nina ogubikira mu ntamu ne kufiiramu. Ekituufu omusota gwonna woogulabirako guba tegukyali mukwano gwo. Okimanyi nti omuntu n'omusota they are enemies. Kati olina okusooka n'osala amagezi oba kyetaagisa kwasa ntamu. Sijaasa. Mwana wange ogyasanga no eliminating omusota. Saanikira ntamu ne ngufumbiramu. Abanono. Atenja entamu egenda okufumba. Musota kika kyo ogenda okukkiza oleete engalo osaanikire. Ati gwe guli mu ntamu tekwagala vaamu. Ate sagala kola ki? Kakati gwe wali oyagala omusota baguttire munda. Gwe kusaanikire mu ntamu. Okuva kiziiro. Era kyekyo. Kyekyakolebwa. Nedda. Mwaya sentamu omusota ne gwa. Entamu yaffe ekyaliwo. Naye. Entamu weeri. Mwaya size entamu. Entamu weeri. Sentamu sebe entamu weeri. Nene nsonga nayo weeri. Nensonga nayo ki? Sebo. Sentamu. Entamu weeri. Nensonga nayo weeri. Ensonga ki? Yo weeri.
Sebe entamu yaffe sentamu namu naye n'ensonga Yoweri kale genda mu comment section wama tubuulire entamu namu oba ensonga Yoweri ensonga Yoweri Yoweri omusota sentamu kagujje mu ntamu naye nga n'ensonga ekugisaamu na Yoweri katuwe bange ensonga Yoweri eguleme egwe gusibira mu ntamu gusiriremu tubalamusizza nnyo ab'amagezi basewala naye nga olina otegeera nze olabe mu musota ogwo nti ensonga eguteeka mu ntamu ne bagubikako Yoweri leeta chapter endala eyo chapter ewedde nali simanyi nti onyumirwa ebyobufuzi byagala ebitya obityako ki nkyanoonya wemitingira honorable right honorable Anita Amonge era singa onoonya okumulaba wewabeerayo oba PR oba PA we ng'alaba ebintu bino mwangu kubanga speaker yali musomesa ewampuuga era abantu abamu baali beebuuza enkolagana wajeva nkiraba juzi awo nti yali musomesa ewa honorable oba speaker yawampuuga okumwebaza okumuwa omulimu okusomesa abaana olabye nti ensonga Yoweri enkolagana nga yava dda olabye ensonga nti Yoweri kati abantu abalina enkolagana bwetyo baba bagenda kuyamba batyo okubajja mu ntebe otuule bw'abanga oyo yakulembedde nga gwokulembezza akuyamba akwerulire ekkubo ojja otuule mu ntebe n'atuuka yaga nti my daughter papa musota gwali gulina okuva mu ntamu sigufuvaamu omusota gwali mwali bagufumbiramu olime twaliwo abali emisota siffe nedda ssebo siffe oguzinga n'oguta ne bagulyanga emmamba kati ne mugulya nga tewali amanyi ati bagulyanga emmamba yaleera empomedde obanga ensumaki bagutuuka ku lutiiga ekejje bagujjayo ne bagutwalawo emakerere kavule ne bagujjula nze kankubuulire ebyobufuzi ka twasigala kubyogerako tutyo bwe bityo baba abadde babitwala serious bala mu minisita ababisobola babiriddemu abaana baffe baggweredde ebweru New York bannange olyo sinayogera ku New York yagenze Canada naye asooka n'agenda gundi ettaka yali ttake ono omukyala gwe baŋŋamba simanyi kuluga yamutwalako ewa Germany yali ttake kuluga abeera wa Germany simanyi nnyo niko yafulumamuko before nga tanagenda ate bufumbo bwe Canada kale kanaawe yafumbiddwani yoko mukwano gwange nange mukwano gwange era nabadde naye juzi yajja ekikonge wafaawo ku kisaawe bambi nandabako nendi musanyufu nnyo naye New York n'okola ekyobusiru n'okomawo nedda nze okomawo kwa New York n'obutadda sikirinaako mutawaana omanyi exposure gy'ofuna yagitunze simanyi bya bugagga bye birala kati bw'atalitunze Primo wadde oyagala atunde ki soko malembo ozi ya New York waliwo otuuse ekya Primo ngokizi goleese Primo tiyagitunze kati wadde oyagala atunde ki mufunzo gacha agamba talina kyatunda obadde okimanyi endongo ya New York y'endongo y'abavubuka ba Uganda kati endongo tekyalimu ssente zikusobola kukuumira Kampala wano ekyo nkikubuulira mazima nze mu ndongo mwendi ngikoledde ebbanga nkoledde abadongo endongo esobola okuwaayo ebintu biringa ebi ekuggulirawo enzija okuyingira mu buli bbaala ku bwereere social capital ate social capital temukuwa oyingira bwereere bbaala ebintu byekuwa bya bulijjo kati ndowooza okitegedde nti bw'otuuka ku mulyango gw'ebbaala ne webeera gavuna Simon Rock bw'otuuka ga Simon Rock aga nengoze nabangi katukuweyo babiri ng'oyingira ne bw'ozze nabwo ng'obuspendinga muki mu bbaala ng'oddayo eka
kati ayinza okuba nga tabadde na bookings nnene ng'era akyatambulira mu mitwalo 3 jangu onkubireko wano mitwalo 15 mpitiraako egindi yayinanga mukwano gwe yalinga mpangira ennyo obuntu obucubacuba bamuyitanga bebiriiki ye yasooka okugenda mulaba namusanga e Dubai okitegeera bebiriiki ali Dubai watuuka de Dubai devotion ani nze mu Dubai lwakwa guno omwaka gwe sinakutambula ze buli mwaka e Dubai nso ogenda emirundi egi ng'otwalayo matooke nga sebbanga otukola ogwase guno ogusembyeyo naliyo naye nchoze ni beki nga mugenze kukola ki kuyimba gwe ng'oyimba ki nedda nze munamawulire wa company gye nali nkolera eyo travel company naye nagivaamu kati ndi gye nafuna segvik wafuna kisebo manya akantu kano kajja tussa kyobola nze sikakwata kano sikakwata akoko kannema naye nga kirungi New York agenda agezeeko obulamu obulala like other artists mukama bwakuyamba nti bw'oba ogenze kwembase n'oteekamu nti oli artist ne bakebera ku status yo ne balaba ng'ogwanidde ng'era tokyerimba ng'okiri ne bakuwa visa go try this kind of life elsewhere genda era nze kyensaba omukubiriza kiri kimu nti bw'otuukayo weerabira ekyokuba nti oli New York style serebu kakkana wansi leka emirimu gy'ogenda okukola ebintu by'ogenda okufuna byogere okusinga gwe okubeera ku social networks zaffe zino weekweke bannayuganda tebasanyukira nnyo bulamu bwa muntu ng'atuusa awo New York watuuse era bajja kwogerera bano bagende nti ogenze ku bufumbo ofumbiddwa ba divorce but it is okay naawe genda ofumbirwe ove makindye abalala batandika okuboogera simanyi bagenda mu bubina bw'abakadde simanyi bagenda kukebera abakadde simanyi bagenda kola it is okay New York Flavia Namulindo akomapo esimba ogomba east wamma gwe genda Flavia Namulindwa do your work case genda okole muganda wange Kakalamu genda okole mu Ibrahim Mukasa genda okole ate bansanyusa nti bwe batuuka social life yaabwe ne bakatanga ogitema atemako bati obwa serebu ne bukenderera ddala ani yesibye mu kamera ayinza okuba nga agifunamu nange njagala genda ate bwe ngenda tetuddamu kulaba temuddamu yadde ntambula ne kamera zange naye nze ndowooza nti kiba kirungi Selector William otambuza kamera zooming out n'ogenda mu short naye kino ekivubuka kino ono Kakalamu yakindekera nekikoledde balina bano boolaba akamotoka kaabwe nedda ssebo bano balina lawuumu nedda ssebo bw'ogiyingira bw'oti oba oli mu bulamu bulala naye Mukama mulungi wajja kujjawo awo nno wooli we neegomba okudda bw'owulira nga njogera bwe nti olowooza nti nze mpaakinze Benz naye si wabi yogera wecce oze kunkubira ate ku share yange nedda twogerako bwogezi yakubuuziza nti lwawuumu ogireetewa n'ogatako nti ngata n'akawaya obeera mundu obanga ayingidde galagala ya poliisi nedda kati awushekome dereva yanokyukana awusho tugikomye olina esi mu motoka yo sho tugikomye wano obanga oze kumanyira motoka yo nedda sigimanyidde kale ebyamazima tubiveeko kubanga birabika binyiiza ebyamazima tubiveeko binyiiza okubye kutta New York God bless you genda ku endongo tewali tabu ne obulamu butambule njagala genda ko mu Schengen eyo niyo visa ndagifuna
naye waba bannayuganda abali eyo nga bakyali bange kati ogenda kukola ki ng'oli njaga kukola travel kugenda nga nambula olambula touring nedda nfunayo munnayuganda omuntu abeera Poland kati kankuyiseko mu Poland niye nfunayo mulala nti ndi France kati kankutambuzeeko mu France oshageera nti ndi Sweden era ng'onoonya w'olaalira onoonya w'olaalira nedda genda nga nibagamba eyo mbwe yakasente tekawerayo kawera abali abazikoze naye abamu bayitiddeyo bulungi bangana ne dictator Maka gye yayitira yayita ati kyeŋŋamba era postinga ng'ali France noga maama boyi ng'atambula ogenda okuddamu mula ng'ali Italy n'obuuza awatuufu wanyweredde wewa anti wowe omutulaki nga tomufuna naye nga dictator Maka ate zensi eziri mu Schengen oziraba ali ludda wakati yatuukira ddala UK awo tavaawo ensi oziraba eziri mu Schengen ezo ziraba ezo Poland simanya agenda Sweden genda wa France osooka osa train n'okola ki ng'oboziyitamu kati obanga agenze aluwa nga bonoga nti ngenda Rwanda nempite n'ogwe Burundi nengwe Burundi bagenda okuddamu kulanga oli Congo Congo no lwaki olese Congo n'ogende Kenya Tanzania oli Juba guno omusana oguli Juba n'okimayo ki wegamba nti ensi bwesi weziri naye kati wano mu profile yo amaanyi gaba geeyongera kati kyengenda okukola mu mwezi ndowooza gwa 8 awo ngenda sooka Sweden nve Sweden ngende Poland kati oli mu kuplantinga bannayuganda beeyo kati njagala bannayuganda abali eyo nti divorce bwojja bwojja mu Poland anze wendi nja kutambuza ebyawo nti ate bwenva e Poland nyingire Italy nkyanoonya omulamu okukutwala kukola bagiyita celebrity track on travel kulambula olwa wano luzibikidde si luseke twagala kati kotedi gwe twawadde tukyuseemu kati nga mulambula bw'ofunayoko kimaama ng'era nga nkola stop over obanga osiibula ogandi mbimaze nedda ssebo nina omukyala bakutegekere ki mu bintu byoyagala ennyo okulaba ng'ogenze awo okwebaka kiri okke ebyensula byamu omuwendo sula bintu byenjala okulaba bingi nnyo kwata bukwasi kkubo genda mba Segvik muteekeyo empapula nsuubira nti oli musajja ayimiridde obulamu bwo tebuli bubi osobola olina empapula zo oli mukozi ku TV ennene mu Uganda nkolera brand y'amaanyi osobola okugenda lumwe Canada otuule wansi oteeke wansi akabina otuule otereere saagala kutuula nze njagala nsooke njagala okuŋŋaanya travel history saagala kukuŋŋaanya travel history nagendako Poland bankubiramu ku stamp nagendako e Bufaransa ninamu stamp yaayo si bwe kiri bwemba njagala ogende Canada genda lumu seetaaga ate kudda kukwetoolola genda olu njagala sooka kwetoolola zino ensi ez'enjawulo oshageera si kukuŋŋaanya travel history njagala kulambula nsi ezo eyo tontwalanga ate nga niwe nakutwalawo sa nakutwala kusala amagu gwe oluvuga lumu lwenkuvuza emmotoka yange nonangira buli kiki bakunsindikidde naye ng'ekyamazima kiri nti kino gye mbadde ngamba bannayuganda batambuleko nga gw'oli eyo nga byenkolera bikunyumira Simon Rock tomugattako manya divorce waliwo agamba ojja ne Simon Rock anze sitambula ne Simon Rock baaba genda bibyo gwe gy'oli eyo akanamba kanke essimu wekali awo gwe ŋŋamba bugambi nti bw'ojja Sweden meza yoyo n'essimu esiga meza yali luddawo ali Sweden tali wano meza yakufaananira abali ekalungu ati kakati nze abantu bonna ababeera ebweru batuuka wano baabanyirira obalaba n'oga nti meza yakusse naye otuuka n'olaba mezaya n'oga nti ono yakava ekiwaatule oba wennansana oba ekiwaatule baabanyirira
muga oba weeka kiri oba gomba si mu bubi Mezeya yagana okunyirira ebweru yanze singa ndi Mezeya singa nabivaako ebyebweru kati naddawa mwagala beera ati abeera omubiri gwe gusuutingira ngawa Sudani wakisaawo naye bannange nedda tunyimyambunyimya ate Mezeya bino tobitwala nnyo personal katukole ki twekube era nja babukubi mujjewo Mezeya asobola kulwana naye bambi era bansanga nga mufunyidde ekikonde kiba kibi ye nga ab'omukwana ababiri tuba tulwanira ki ati penge lwakuba ekitwawula yesiriwaza amazima agira n'agavaako n'atandika ngenda kunoonyako ku penge bwe mba ngenze Sweden penge mutubulize ekintu kimu lwaki yagana okudda eka bw'obanga omufunye mumubulize bubuuze why don't you come home? Uganda is bleeding seriously Uganda is doing what? Bleeding. Hey. Right now the Uganda is bleeding. We miss those boys home. Kuba njagala okumulaba ku penge ngali mu club. Ngenda kunyako ku penge Sweden. Abantu abenjawulo abawangalira mu Sweden ate bwenvaayo nde mu nsi ez'enjawulo. Onzikiza Iburake naye bw'atyo bwe yatandika yayitako eyo bw'atyo n'agenda mba penge yagenda okubbulukukanga. Kyokka matuluddewo nnyo. What charges? Tuluddewo nnyo. Obudde bwera tugenda mu ssaawa namba yali kule ssaawa n'ekitundu tewali kyajinga kakalaamu yandekera omwana naye kakalaamu naye ngenda kusindikira kakalaamu manyi omuntu omusindikira omugamba tolina kyondekera aba ali yamusanga mukama wange wandeke Uganda nzize nga kakalaamu omutwalidde omuntu kakalamu omuwuliza gwe wagisala yeye yagisala ate ono omunaku asale naawe gundi oli ali mu nsi ze kakalamu lwaki watulekera omuntu wano no communication neserengerera nokera n'okumugamba nti how are you lwaki yabagenda ebulaya agenda gamba nedda ati kale bwe tuba tumulumbye katumulumbye kakalamu ono ye mwana eyakwatiranga kamera simanyira wakolanga gwa kamera era nali woninga weriti soko stopping ate akoneweka kutuka eyakwatiranga kakalamu kamera yakwatira kati oli yaliko amafuta agabatwala ebweru gwona atera okugenda era yeyanga ata ku mulongo waswa nangamba oli mulongo mumanyi ebyawaswa biveeku nti kati bweyangase ku mulongo ninegata ku gundi ku Lwanga wa Segivik kakati ate Segivik we wali omulamwa omuntu agenda bomba nga tamanyi essaawa yonna mujja kumpulira ntwade ku interview ne kamera nenjirekawo ate banakutegekera ddi okutekera ki bali gyogenda okuyitanga mukoka ogendanga mukoka abesudde kale bashengeni yonne oba eno oyagala lumu anti eno emalayo lumu ya Segivik kale waliwo bansuubizaawo tiketi naye basajja ba travel tunyumiza bingi sibula abantu director wa Kikonge Advanced mbagala nnyo nze Simon Rock bwe tuba tukunyiizizza tusonyiwe ka disclaimer katukateekeyo nga bukyali ffe tunyumirwa mbunyumirwa amanyi naye ng'omusota gw'omuntu amu ne bayibuli egamba nti mu lufulube lw'ebigambo ebingi temubula kwonoona tusobola okuba nga twonoonye mu kugenderera mu butali bugenderevu waliwo okubadde okugenderera okugenderera kwe kwono mu kamera Nobat Events tukutumiddeko nnyo Reigi ennaku z'omwezi nga 10 mwezi gwa 5 ali mu kibuga Kampala musajja waffe bambi Nobat naye yeeyiya ani yeeyiya Nobat kale Nobat y'omu ku upcoming promoters naye ng'ate bakula naye aveeyo abeerewo lwakuba nti mu naye alina byakola n'ogaana kakati ono abadde ki baamumenya ensingo baamumenya ensingo naye mwakuba omwana oyo oluseke bannange mwamumalamu akembalala konna naye nga wetuliwe kanungu mukiga kanungu eyo munengo Nobat java kale ani omulala waliwo omwana awo omulokole
oba ebivulu bya walokole tobiranga cheza kwa Yesu Gabi Ntate muwadde message lero nga njagala interview Gabi Ntate nangamba sikati naye nga ine ekivulu ku Sheraton tuge tukawagira nga 17 May then Blue 3 reunion concert je yali okubaayo ku naku lw'abakyala egenda ku beera ngenda kuza omwezi 2 June. Okay. Talent Africa bajitegese ali alibai tunoza tuve wano tawali mutawana